Mwanyina ze Namirembe bitamazire. Nze ndaba otaddemu nnyo okukakasa bajjabo nti omusajja gwamulina. Ebifaananyi n'ebividiyo bisusse. Obudde bwe mumala mu photoshoot singa mugenda mu kisenge ne mwegadanga omwegadango omusajja n'omutwalako muleeba n'alaba omukazi obulumi bw'ayitamu ng'azaala omwana bw'anaabaamu amagezi ajja kwagala. Leka kukakasa. My dear sister, obudde oteekamu bungi. Mugende mu kisenge mwegadange omusajja omutwaleko muleeba omufuule taata w'abaana bw'anaabaamu amagezi nkugambye nga mwegali mu mutwe n'alaba ku bulumi omukazi bw'ayitamu buleeba ajja kwagala. Sigambye bonna nti batutteyo bategedde bakazi bye bayitamu. Bwe ganaabaamu awo ojja okumupimira. Nebino ebifaananyi by'oyagala okukakasa abakazi nti omusajja gwamulina oli ku ki kyogoba ennyo. Mutuuke n'ogenda ewa DC mukoloba obufumbo bwa kibunoomu. Simple because omusajja takulinaamu interest yeggamye enkupa. Buli lw'oliraba omusajja yenna nga tali willing kuteekamu wadde ekikumi ayagala mugende wa DC mukoloba obufumbo bwa kibunoomu obwo bwaki gwe manya omusajja omukazi gw'ayagala amukolerera. Omukazi abaako omutango. Ebyo byagiyita mu lujja simple because omusajja buli kimu kyonna gwakimutaddemu yeggamye enkuba wo. Era kyekikukakasisa ennyo. Okakasa ki? Nkuwe namba ya Lema Namakula akubulire gye yakoma ne Amuza nga baatuwanga bifaananyi bya weekend. Mwanyina ze nze ndawuza wandizeemu kutunda enkumbizo. Mwanyina ze Namirembe wandizeemu kutunda enkumbizo. Layini gy'okutte eyo nzibumu. Nebyemirimu wabivaako oli kuno otukuba musajja. Kiki ekyo ky'otukuba musajja? I don't even want to go further. But I want to tell you, my sister, ebyo byokola okupuruvinga bajja bwe bisusse. Mugende mwegadanga omusajja omutwale muleeba omulage ku bulumi omukazi bw'ayitamu okufuula omusajja taata bw'anaabaamu amagezi ajja kwagala. Okitegedde obudde bw'omala mu photoshoot okakasa bajjabo eri omwana bamuwa sitayiruze enkambwe era ke balitandika okuvaayo kuno. Sataka mbabuulire my dear followers, omuntu yenna kasamulanga akuba buno obufaananyi nga mukazi gwe just no ono ali mu ntalo nabajjabe sajja mwesibako baaki. Tuke mugenda wa register mukolo obufumbo obwakiyita musajja muleka akuyinza kukolerere akuteekemu omutango ajja kuvaluinga ajja kufaako kubanga abaayina kye yakuteekamu. Naye munaye weebale kumukolerera musajja omuzze ku zero kumufuula omuntu. Kale obufumbo bwe bubali balema mujje mbatwale ku kyeyo. Neetaaga abawala n'abalenzi mugenda kukola mu ggwanga lya Dubai nga bakiriina ne Kuwait. Salala atandikira ku $1.5 paka ku $2,330,000 eri ba chef. Bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Nammwe bawaita ne bawaitress tubeetaaga. Tunoonyeeko ku noti 7-6-7-6-21-51 oba noti 7-4-6-52-48 ogenda kuba onfuna butereevu. Calvin Kayanja nkujjukiza ewaffe akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Anti mulaba abaana baabano mbakolako bagenda kwepakasiza.